Asemutya batayi abali ku lukalo olw'ensi eno nabulamu yonna gye musinzira okutulaba n'okutuuliriza amulire gaagano ku Radio Uganda gakutuusibwako Hamu Fitness Center nze mutukuvu atusinzidde mu kibuga Walalumpa. Waliwo omulambo ogulifa gulojja ensi eno olw'enzika y'ekikabbulu gye gwaziikiddwamu nga gwesimbye gy'alinga omusezi agulegusowaani mu ggwanga erimu erya Afirika etannamanyika. Omupaatiri n'abakungubazi baalabiddwako nga bagusonseka emagombe wakati mu kisinde ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Enziika bw'eti yasemba okulabwako nga baziika Mobutu Sese Seko mu ggwanga erya Congo mbu yakola ebyambyone ebitagambika ku bannansi myaka egy'ekyenda. Maulana Kasozi ng'onono kazanyirizi era akwatiddwa mu ngeri ya kisakuluba bw'asangiddwa mu muzigo gw'omukyala namba 2 namba 1 ng'abadde amuwenja buyiso olw'okuzaala abaana n'abanga omusota n'amalamu omusulo. Omukyala Nalujja Shubira agamba nti olwazaala abaana 3 n'adduka n'asigala ng'enkoko empanga kunoonya ndala z'alinnyira ng'ate bano abalesse wano. Maulana tayagala mukazi akola. Ekyokubiri ensonga ze siyinza zigamba. Ekyokubiri toyina kutambula essimu giveeko. Toyina kubeera na ssimu. Katimba mwewuliza mutyanga toyina ssimu. Abajja kujja ewaka ye asinga kwagala mwesi. Omulamuzi yamuwadde emyezi 6 gimale mu nkomyo ng'alimira gavumenti yatawagira oba asasule ensimbi asobole okufuluma wadde ng'akokkolima naga nti abasajja abaabukedde okuli Seekuya ne bamulima empindi ku mabega. Abalundi abawerako bakubye embugo mu kyoto nga balumiriza eggwanga erya Uganda okuba okulako entalo n'eminoko n'okubajja emizaate nga beesirikidde. Omuvubuka TikTok amanyiddwa nga Utabulani yavuddeko yasinzira ku kibanja kye ekya Facebook ne TikTok n'abuuza obanga mu mawanga ga Afirika ag'enjawulo abantu baayo bakola ki okusirika bekye ne wabulayo akakunizo kokka. Yonna yagaa nti eggwanga erya Sierra Leone, eggwanga erya Burundi ne Seychelles Island bwe abantu baayo tebabula kantu konna wadde nti woowayi. Abalundi kwe kuvaayo ne bamutaamira nga bagaa nti ki kyabaagaza okuzuukusa kaweeka eggwangu. Biibino byonna nga bwe byabadde. Sierra Leone. We don't know anyone from there. See this old man talking about Sierra Leone. Show me one famous musician from Uganda, man. What? Just mention one famous musician or one famous music from Uganda. All we know about Uganda is big ass black people. Yet we don't know one artist from there. Not even one. We don't know your president. We don't know any athletes, any models. We don't know whether you have people who on social media. My thinking is if you're busy, then you should be doing something productive. But in all that being busy, there is nothing that is coming out of the country. Then that is very unfortunate. Yo, so which country are you from? Me? Burundi is my home. Wait, are you serious? Oh my God. What's up? You know, it's my first time to see someone from Burundi. Oh, really? Yeah. But I wonder, is outer blowing normal? Are you normal? Nigga, when you see people quiet, don't think that they are not there. Burundians are variable. Burundians are variable, busy with their work. Calvin Kayanja Lwasama ajereze Bobi Wine ne Honorable Tamaguzi olw'okwagala okuwuddisa ng'abantu balambuli kaseera ne baagaana okubawa byabasabye. Bino nasinzidde ku bintu ebyagula bito omutujju okubanja eddwaliro ebisaabala naga nti abantu balamu balwala ne babulwako gye balaga ate ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu asula mu kitundu kyabwe. Gwabanja Bobi Wine eddwaliro wali omuwadde ku musolo. Njagala omuntu abanje Bobi Wine eddwaliro ng'okimanyi nti omusolo muguwa Bobi Wine. Kati bwentandika okulaba abantu abeeteekamu kati gwera tuwadde tetukusuubiramu kyamakulu kuba tolina kyokoledde bantu b'Nakaseke olinga Nambooze mukono muwoza Museveni tava mu ntebe naye nammwe temutabifo ogamba nti mmwe mwekka abategeera mu constituency zammwe okakasa Bobi Wine tafuna ku ssente za muwi wa musolo nga yalonda leader of opposition omanyi government budget gyewa leader of opposition ne ssente zeewa ebibiina by'ebyobufuzi. Gravity bwabadde ku NBS ne Douglas Mwanga awera obuteesagga n'aga nti waakiri okufa n'obutanyagwa ng'azimbye eddwaliro okulibanja Bobi Wine oba si ekyo bafuutu soja bamukwatireko basobola okuzimba eddwaliro eggwanga liyitimuke.
mbu mukulembeze abakulembeze baba busy oba baba baganye obanga bagamba babinga ibogera lwaki tumulinda nga fe tusobola anti bagambye nti lwaki Gravity ennyumba ye teyagikyusiza n'agifuulamu eddwaliro era nange singa n'oteekawo obuteesa akapande wale n'ogamba era nange nandigambye Bobi Wine emagere fula eddwaliro gali maka ga famire yesijja ganyegako otegeeza ganyina gambye biiki ate ne simugamba yonna agijjewo namugambye tuweeko 115 oba eka ku eka 5 g'olina ffe tandika contributing n'otasasula musenyu ffe tujja leeta omusenyu tuleete emitayimbwa tuleete bulooka tuleete biki mbaka twakagabo alaze abanupu akabina bwaddukidde wa Yoweri Kaguta Museveni emisana tuku n'aleka enkambi yakyagulanye Robert Sentamu ng'ereberanga empale ezajja kuba omutuuze. Bukoto South, a member of the National Unity Platform, a member of MK Movement, a well-wisher of NRM, sometime to come a member of PLU. I'm doing my trials, you know trials in football? I'm doing trials in several clubs because it seems in National Unity Platform, I feel like not updating my contract. Abatunuzi b'ebufuzi bagamba nti n'omubaka Abedi Bwanika afuuse akalinda minyira nti obudde bonna awunguka n'adduka okufuluma ekibiina kino kubanga engeri gy'atandise okukiwunjula n'okukyanika obuziina bw'abeera ku kyabbasa ey'obujjajja lengera engeri gye yakikuba. Nambuuza okumulinyisa ennyonyi kino kye kyatwala fensi esooka nambuuze ng'ali mu Amerika gavumenti yasasula miliyoni 806 nambuuze essente ez'eddwaliro ze bateeka ku akawunti ze ezasooka zaali miliyoni 303 ezaddako miliyoni 334 ne bamugulira tiketi n'ebbaawe miliyoni 62 naye media atali wano omuntu media bino byenjogera omuntu atali wano Malenda ali wano Malenda gwejogede kali wano sibanzi ali wano figures zogenda mu figures ziri recorded eno si radio gye bazanyirako mmwe wano mwali mu negotiatinga bano mwaba waaki kiki kye mwaba wabulira konga nati ono Malenda badde bamutwala eri nti yawaddeyo ki nti badde bajja amakubo geegamu mukulu tugakozesa tujje abaana b'abantu abasigaddeyo yes balina abakyala baabwe balina abaana baabwe oyo politics oyo mufu lukwaga mukulu Kyaddaaki Gravity omutujjazeeyo ku butaka ku bijja by'abajjajjaabe n'asanyukirwa mizira emyereere aniriziddwa abajjajja babadde baludde okumulabako era bagamba nti ono ewaabwe bagagga okwawukanako ne byasoose okufuluma nti mba Gravity bannaku bazibu. Eggwanga erya Uganda lyakomera Gravity nga limunga nti alirage kitaawe kuba balabako nnyina yekka. Gravity kwe kusoomooza bonna ba foot soldier baali bamujerega n'addukira eyo mbagagga gy'azaalwa era twagenze okulaba mu swimming pool nga ne Nabuyumu wa nnyina mwali n'abalala bakola ewaka nga bali mu kweyagalira mu swimming pool emisana ttuku. Owuliriza amawulire wano ku Radio Uganda ne mutukuvu mutusibwako Ham Fitness Center Nakivubo, Segula Microfinance Kasubi Princess Complex, Lutunku Construction Company International Limited abazimba ennyumba n'etemagana ng'omuntu. Menola Preparatory School Namungona Lubya nti omwana omuto omutwale basobole okumutendeka afuuka omukulembeze ow'enjawulo ate nno agase eggwanga lino. St. Mary's High School Migadde tukuliraana faamu ya Mutabire ng'ogende Bombo tule ekyengulu akapande weekali nti omwana bamubangula ate nno ab'ebitone babasibwa basale ne basomera bwa peke. Mount Zion Junior School Kayabwe Golo Masaka Road nti bano omwana omuto bamutwala n'asomera ku nsimbi entono nti abazadde beeka n'omusimbi ne bafuluma ensimbi mpitirivu ne basigala nga baavu abeeyaguza lujjo so nga n'abaana beebakira mu kalaasi. Tavani Woods Kabuusu amawulire Tavani Woods Kabuusu ekifo ekyenjawulo abantu bonna gye beeyunira okulaba comedy okunywa okusanyuka n'ebirala ebiringa ebyo. Gwe wenna alina eggulire eryokya n'olugambo olukusiiwa weereza mutukuvu okusimu eri wansi. Johnny Furniture ali bwayise kuliraana ettaawo ery'ekawaala yalina ebibumbe ebirungi yalina ebibajje ebirungi entebe ez'amasomero n'ebirala byonna ojja kubisanga eyo.
Waliwo olutalo olw'amaanyi obaluse wakati wa Bajjo Events Matama Buuku wamu ne Ssenga Kulannama ne Bba Waligaweesa gwe yawasa balyoke bazaala akaana ak'obukadde nga jjajjaffe Ibrahim ne Saara ku myaka 9. Bajjo ayina ebigambo byayogedde ebitayisika mu kamwa n'abivuma maama Kulannama naga nti Kulannama obufere bumuli ntaliko wadde akamando wadde akamunyeenya wadde ensekere mutambula mu mutwe tagirina wadde. Bino nno olugudde mu matu ga Kulannama n'avaayo n'abuuka enswa akataatulaga ekikubiro aga nti Bajjo lwaki okumumanyiira wakumumiza omusu amuloge azimbe ayabike. Bajjo bwe wajjanga ekivulu kikulemeredde, bwe wajjanga ekivulu kikulemeredde, sente ze nakuwa zaali zaaki? Mukulu Bajjo nze siyombangako mu ggwanga wa naye tutandike bato ebyo mwowunyira akamwa my friend muwawulubalira amatama. Obusamize kitegeeza abasamize byogenda omanyira abayimbi simanyi ne mwetomera ne mukola ki? Nze olugulidde ku pata ne buli mukazi gw'oyagaddeko n'akutenda bw'owunya akamwa. Senga Kulamunio banyabo ne basebo mu nsonyi okomawo nga nnyomba ndabye ekikazi ekyefuula ekisamize kibayita Senga Kulamunio nga kinywerako obuugi n'ensalawo nzigenkiri yalinga eya ekyo ekigwagwa kantuwe emmere yakyo. Ekisooka sikirabangako, sikikubiranga ku ssimu, sikimanyi, ne bwe tugenda mu Airtel, ne bwe tugenda mu MTN, sikimiitingangako. Naye nga bwemanyi nti omulimu gw'ebisamize kuba kufera, kati kyagala kino kyenkyuwa ndi mukiwa mmere yakyo kuba kinvumye, nga kyagala nkiddemu kifune emmere yakyo. Kigambye munagenda nekisaba ssente z'ebivulu, bwe neŋŋendayo ewaakyo, simanyi nawe ekisula. Bwe mba nnimba abaana bange baffe sirabanga ku kiziina ekyo, nkomawo kiraba ku Facebook nga kigongo bazamba, kubanga ekisooka gwino gwe mmanyi ku kikazi ekyo mungi nnyo. Bino nno ensasaga okubaawo bweti yavudde okuziika kwa Baby Deo kwabaddeyo omutundu eby'emubende abasamize bwe beetaze olwo nno Bajjo ne Calvin Kayanja Lwasama ne bayimirira ku live zaabwe ne bagamba nti abasamize kiki ekibeetaze eggwanga lino eriga nti for God and my country. Omuyimbi Lunnabe Lili Puzzle yayimba oluyimba olw'emmotoka wabula n'emulema oggula akubye oluyimba olulala olw'obuwemu abantu balamu Abaganda ne bayimuka nga baga nti lwaki abavubuka okwonoona olulimi lwabwe n'okuwemula ensi eno nabulamu. Yasuza zina bwe yasuze mu magulu ngene kiwatu bwe kinyumirwa omukiri yali yalayira obutasula mbuliri abaana bazina tebebakambuliri mikono waggulu eringa overnight bwe baba bazina amagulu bagagalika indidi banyumirwa omukiri waawu obulumi n'okunyumirwa wulira omuziki bwe gusensera wulira obulamu bwe butambula wulira omusiwa ku musiwa abaana banyumirwa omukiri agamba linya mpola gireke n'entambula owaye obadde kiyanakolobola bebi leka nkukwate ku kiwubiro. Lunnabe yayimbye oluyimba lw'enkudi n'awaana enkudi n'abazina muli ne banyeenya enkudi n'efuuka enkudi era omusasi waffe olumukubiddeko bw'ati bw'ayogedde. Hello? Lili Puzzle osibye otya ssebo? Bulungi ssebo oli otya Tobi? Oli ku mutukuvu ne Radio Uganda era ng'oli live. Bannange mutukuvu Radio Uganda muli mutyeyo. Okyaseka naye bannansi baagala okumanya naddala abali mu ggwanga erya Cambodia nti ekigambo enkudi kitegeeza ki mu bufunze? Ekigambo nkudi ekigambo nkudi kitegeeza mazina. Mazina kwegamba azini mazina enkudi gano mazina bagayita nkudi webakakinga tuzinye enkudi ngenda Bulaaya kuzina nkudi bedisipesi be bazina enkudi. Alaba amawulire ku mutukuvu ne Radio Uganda yandyetaaze okumanya ddala bannaffe abali eyo bitundu bya Asia n'ebitundu ebirala bya Europe baagala akayimba kano kaweereze maama wo ne baganda bo. Akayimba akaweerezaako maama wange omulungi era nga njagala omukubira akapeera. Yasuza zina bwe yasuze mu magulu ngene ekiwatu bwe kinyumirwa omukiri yali yalayira obutasula mbuliri abaana bazina tebebakambuliri mikono waggulu eringa overnight bwe baba bazina amagulu bagawanika indidi
banyumirwa omukiri waawo obulumi n'okunyumirwa ate awuliriza nnyo Radio Uganda bw'atyo liri pazo era nga akamusindikira mu ngeri ey'enjawulo nti byonna abigumire mutabani we yamusuubiza yagenda Kampala kunoonya ssente mu bulungi n'embuvi tadda Masaka nga tavuga benzi bw'atyo liri pazo bw'asiriwadde emisana tyatumwesonyiye amawulire ogawuliriza wano